Naffe twesiime kama omulundi ogusokedde ddala mwebale byose kukusima kwa banange bona tubeera tukwogerako ebbanga lyonna tubeera tusiima busiimi twavaako Sheik Muzaata yali musomesa wange abantu nga mmwe bwe mubanga gye muli naffe abali eyo buli muntu ndowooza alina kyategeeza ku ggwanga lye naffe tetugezaako obaolyawo kwejjayo mu mbeera obaolyawo etatiitidde nnyo weewaawo ddala mutonzi waffe yasalawo bigambo byabadde bya Bobi Wine ng'abiweereza omu ku baatandikira ddala akagamba ako era essanyu olaba katono ligende maaso n'okuba nga limutta ntegeeza Sheik Kiti ng'asisinkanye omukulembeze we musajja we nnyo nnyini ddala amwagala ebitenkanika era bwe yamulabyeko akamwenyu katono Sheik Kiti kamutte era n'agenda maaso n'okuba nti no beewa akafuba Bobi Wine n'amugamba nti Sheik ddala mutonzi waffe yasalawo. Bobi Wine agenze maaso n'okuba ng'asiima Sheik Kiti nga bw'ogenze maaso n'okuba nti olaba awo tutandikidde si ensonga lwaki tukoze vidiyo eno wabula ensonga lwaki vidiyo eno ekoleddwa yakwogera ku nsonga ya mutonzi waffe yasalawo okakananga Bobi Wine akyusizza obwanga gye yali agenze maaso n'okuba nga akuba omugongo kati ate agenda kuba nga addayo tutegeeza TV emanyiddwa nga eya NBS tulakalira tugenda kuba nga tusimbula mukwano gwange His Excellency Bobi Wine nga bw'omulaba ku mmeeza yaawo ng'akutte peni n'olupapula ng'obukambwe alina bungi nnyo nnyini ddala kigambibwa nti emyaka egiyise bwe busungu bw'abadde alina ku mukutu ogwa NBS TV era nga we twogerera emyaka gibadde gikunukkiriza obanga gigenda kuwera 5 bweddu gibadde gigenda kuwera emyaka 5 nga Bobi Wine tawuliza era nga takyala wadde okuyita kumpi n'omukutu ogwa NBS TV. Yes, gibadde gigenda kubanga giwera emyaka kumpi 5 ng'eyo takyakyamayo. Era nga bw'oba obadde weetegereza social media n'abaana ba People Power NUP obukambwe ku NBS TV weewaawe babadde na bungi nnyo nnyini ddala. Wabula gye bukededde ennaku z'omwezi nga 31 Maachi omwaka 2025 nga Yidi twakagimaliriza bwe tuti Yidi erabika yazze n'ebyengera era yazze n'ebirungi bingi nnyo nnyini ddala okuva wali Bobi Wine okusisinkana Sheik Kiti ate enkeerawo olunaku olwaleero omutonzi waffe n'asalawo. NBS TV olunaku olwaleero ekoze okulangirira okujjudde. NBS ekoze okulangirira ng'eraga nti omukulu Bobi Wine agenda kubanga akomawo ku mukutu gwabwe. NBS okusinziira ekiwandiiko kyewandiise egambye nti eyes on 2026 this Tuesday, April 1st, 2025, on NBS Barometer at Adam Kungu will host the NUP President, Honorable His Excellency Bobi Wine, to discuss this and more starting at 10 p.m. Download the Afro mobile. I want to NBS ebadde genda maaso n'okubanga ekakasa nti ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa Apuli Bobi Wine agenda kubanga akomawo butereevu ku mayengo ga TV yaabwe. Yes, agenda maaso n'okubanga akyazibwa ayogere ku nsonga ez'enjawulo naddala ez'omwaka 2026 ekkoona lye tugenda okuweta tuyingire mu maaso awo. NBS olumaliriza okubanga ekola ekirangiriro kino bangi ne batandika okugamba
Bobi Wine bamulanze bamukakasiza, Bobi Wine bamutegezezaako, abana ne batandikawo okubanga beekyanga ne bagamba kati baagala otugamba nti Bobi Wine bagenda mukyaza nga ye Bobi Wine takimanyiiko. Bobi Wine oluwuliriza bino n'akwata posta ebadde emulangirira ku NBS TV weewaawo n'agikwata n'agiteeka ku mukutu gwe. Posta eno Bobi Wine bw'agitaddeko ataddeko bupini busatu ekitegeeza nti akubyemu sitampu nessekukubamu yenna era n'agamba nti kati kino mu kipiininge wonna abakakasa bukakasa nti ng'ennaku z'omwezi lumu Apuli omwaka 2025 ye nga His Excellency Bobi Wine amazima ga Katono mu ggulu agenda kubanga wallahi alabikako wali ku NBS TV. Kati no Bobi Wine olumazize okubanga akakasa bino nti agenda kubanga alabika ku NBS TV gye babadde bamaze ebbanga lya myaka egiwerera ddala 5 nga talabikayo. Ojja kujjukira nti omwaka gwali gwa 2021 oba tunagenda oluvannyuma. Yes, kale abaana batandise okubanga bawanyisiganya ebigambo okukakasa lwaki Bobi Wine akkiriza okuddamu okulabika ku NBS. Waliwo omwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Brayo oba Ntare Brian ku Twitter agambye nti after seeing how NBS journalists were treated in Kawempe, bana batandise kusala kigambo. His Excellency Bobi Wine has decided to stop his NBS boycott he placed in 2021. They thought we are one of them, but turns out they aren't. Kale ffenna tubeeko. Kati nga Brian agamba nti oluvannyuma lwa Bobi Wine okulaba enkuba ba namawulire ba NBS gye baakubiddwamu e Kawempe mu kalulu, nti Bobi Wine asazeewo okulaba nga boycott agiyimiriza n'agiteeka ebbali n'agamba nti bannange kitegeeza NBS eno ssebo bw'ogyetegereza obulungi erabikanga munnange teri kitundu ku bali, erabikanga kitundu kuffe sayidi eno. Bigambo bya Ntare Brian. Tuba tuli awo omukutu ogumanyiddwa nga the Kampala Jano guno gumanyiddwa nnyo nti gukola nnyo amawulire ku side ya opposition ate era ne gukola amawulire ku side ewakanya oba ne gukola amawulire nga guwakanya gavumenti. So omukutu ogwa Kampala Jano gwe kye gugenze maaso okubanga gukola amakya leero guwandiise ekiwandiiko kirambirira omukutu guno ogwa Kampala Jano nga gugenda maaso n'okuba nti gutunnyonnyola ebintu ebyenjawulo ku nsisinkano ero oba kukkiriza kwa Bobi Wine okuba nti addamu okulabika ate era wali ku NBS oba nabasa. Omukutu ogwa Kampala Jano gwogera ki era gugamba ki? Kati nno we tugenda mukwano gwange alaba eddakiika eno. So omukutu guno ogwa Kampala Jano gugenze maaso okubanga guwandiika ebigambo bingi nnyo nnyini ddala era nga ogugambye bwe guti nti NBS finally swallows their pride, invite President Bobi Wine for the first time in 4 years. The relationship between King Karisa and the state seems to be shrinking following the battering of his Jaden team in Kawempe by-election, the battering of Essanyu and Kanare. Ebyo nno nga Kampala Jano ebadde egamba nti NBS kyaddaaki egenze maaso n'okubanga eteeka ebbali ekintu ekigibadde ku mutima eri Bobi Wine negenda maaso n'okubanga emuyita oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka 4 era wano Kampala Jano egambye nti enkolagana y'omukulu wa NBS wamu ne gavumenti yandibanga egenze maaso n'okubanga etandika okutaatagana oluvannyuma lw'abannamawulire omuli Kanare Mugume ne Essanyu okukubwa. Ebyo bigambo bya Kampala Jano. Kampala Jano wansi egaseeko nti never sunk well with King and led the condemnation of the security brutality via the NAB platform to demonstrate his disdain for the state. King has tried to make amends with the opposition NUP party, and now he has finally invited Bobi Wine to the Barometer show. Kampala Jano yewandiise. Ugambye nti Kampala Jano eno ewandiika nnyo amawulire nga gasuuta ku side ya opposition ate newandiika ebyo ebyawukana ne opposition. So Kampala Jano egambye nti oluvannyuma lw'ebbanga NBS yandibanga yeekubye mu kifuba ate neraga obusungu olw'abannamawulire baayo
okuba nti bagenda maaso okubanga bawutulwa saidi wali ezeekawempe nti NBS etandise okubanga egatta Oluganda oba ezzeemu okubanga egatta enkolagana yaayo ne opposition era nga bandibanga mu maaso awo bagenda kutandika okubanga bateetera era nga balinnya mu kimu oluvannyuma lw'okuba nti Bobi Wine kyaddaaki bagenze maaso okubanga bamukomyawo ku NBS TV mu buufu okufaanana ku bwetyo tuba tuli awo omuntu ojagenda maaso n'okwebuuza nti ani agenda okubanga atuula mu ntebe akyaze Bobi Wine live ku TV wali ku NBS presenter ki agenda okuteeka Bobi Wine ku kikaliriro ky'ebibuuzo naddala ku nsonga z'eggwanga nyaffe Uganda. Presenter ono si mulala ye mukulu gw'olaba ku screen yo. Omukulu ono yagenda okubanga akyaza Bobi Wine ku mayengo ga NBS TV. Omukulu ono ye yadda mu kifo kya Zambali Blasio Mokasa eyali akyaza programu eno eya barometer akaasa meme. So wekituukidde okuba nti Bobi Wine agenda kukyala ku TV eno mu programu eya barometer akaasa meme nga kyekiseera mwana mulenzi ono Adamu Kungu we yatwalira programu eno nedda mikono gye okuva mu mikono gya Zambali Blasio Mukasa. So nabwe kityo olina okubanga weeteekateeka okukimanya olunaku olwaleero nti enkya mu programu eno Zambali Blasio Mukasa wadde ye yali aweereza programu eno tolinawo ogenda kumulaba mu sheeno. Sheeno egenda kubanga ekuweerezebwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Adamu Kungu. Yagenda okubanga ahostinga sheeno olunaku olw'enkya eya barometer akaasa meme wali ku NBS. So alindirira okulaba nti mwana mulenzi Zambali ate ngono kyali nnyo wa His Excellency Bobi Wine si agenda okubeera mu program eno. So program Bobi Wine agenda okukyala mu yeyo program Zambali Blasio Mukasa gye yakyazanga oba gye yahostinganga ku NBS okakananga Zambali aweereddwa yellow card obanga bagenze maaso okuba nti bamuwa suspe olw'okuba nti yali ku lukuŋŋaana lwa NUP Bobi Wine ne Nalukoola lwe baategeka era Zambali ebigambo bye yayogerera eyo byandiba nti bye byamusuula ewabi okakananga NBS mugambe nedda ssebo gusale sokodde Bbali. Wabula ojja kujjukira nti Zambali oluvannyuma lw'okuwummuzibwa ku programu eno eya barometer akaasa meme egenda okubanga ekyazibwamu His Excellency Bobi Wine olunaku lw'enkyange ennaku z'omwezi lumu Apuli. Zambali ate teyalaga nnaku. Zambali yasigala musanyufu era nga w'omulaba awo ng'asikaŋŋana ku mikono ne His Excellency Bobi Wine nga yonna abeera jjole ebbanga lyonna. Kigambibwa nti Zambali essanyu ye lwakyalija kyekyokuba nti alina support ya His Excellency Bobi Wine ebbanga lyonna era nga Zambali wakujjanga MP ku kada ya NUP side yawo ez'ennansana. Kati abaana bwe bakakasiza nti Bobi Wine agenda wali ku NBS TV era nga program gyagenda okukyalamu ye yabeerangamu musajja we Zambali Blasio Mukasa. Abamu ne bagamba nti kati Bobi Wine nga bw'alina eddoboozi bw'atuuka wali ku NBS abagambe nti kale kati nkyadde wano kati nga bwe mundaba nkyadde biki byonna waagwa ndeyaso naye kati lwaki temukomyawo musajja wange Zambali Blasio Mukasa n'addamu okubeera nga programu eno eya barometer yagikyaza era addemu n'okubanga akola wano ku NBS TV mu bujjuvu nga bwe yakolebwanga oba nga bwe yakolanga. Kati abaana ne bagamba katulinde Bobi Wine wanaatuukayo osanga ayinza okubeeraawo munnange n'agamba nti musajja wange Zambali mumukomyewo
kasita akalulu tekannatuuka wekanatuuka munamugamba nti Zambali ddako ebbali. So that is it. So tulindiridde Bobi Wine olunaku olw'enkya omulundi gwo ogugenda okusooka mu myaka ng'ena 5. So nadde nkugamba kukya kubeera nti waliwo embeera ya boycott omwaka gwali gwa 2021 oluvannyuma lwa NUP okubeera nti teyasanyukira NBS engeri gye yali eripootingangamu amawulire naddala ku bintu ebyali bikwata ku kalulu. Aba NUP baavaayo ne bakola boycott eyali ey'amaanyi era ne bakola embeera ya tubaboole ng'omunno mwe mwali n'omukulembeze wa NUP His Excellency Bobi Wine okulekeraawo okuddamu okukyalayo era nga ddala ekyo kyakolebwa mu nkola newe kiba tekyayogerwa nnyo kisusse omukulu Bobi Wine abadde takyala ku NBS era abadde talina waalabikirako yadde eddakiika emu ekitegeeza nti boycott ye wadde teyagikoonako yagiteeka mu nkola wabula ng'abaana ba People Power ne NUP bo baagambirawo nti NBS nedda tetugenda maaso kubanga tukkiriziganya n'enkola ze mukozeemu ebintu era tujja genda maaso okubanga tetubawakadde. Wabula oluvannyuma lwa Bobi Wine okulangirira olwaleero nti addayo ku NBS nkukakasa bukakasa buli mwana wa NUP buli mwana wa People Power bonna wogenda maaso okubanga okebera ku mikutu gyabwe akafaananyi bagenze dda maaso okubanga bakawanika era bagamba nti kale ffenna tubeeko tulabe omukulu waffe ng'agenda maaso okubanga ensonga azirambulula tubeeko tugenda maaso n'okubanga twetegereza engeri gy'agenda maaso n'okubanga asoosowazaamu ensonga era nga mwana mulenzi amanyiddwa nga Adamu Kungu oluwulidde era olukakasiza nti Bobi Wine agenda kubeera ku sheeno. Adamu Kungu ali mu kweswanta ali mu kweteekateeka okulaba nti olunaafuna ku Bobi Wine ku mukutu ajagenda maaso n'okubanga amusoya ebibuuzo ne sekusoya yenna ate wakati nga tukyagenda maaso n'okuba nti no twogera ku His Excellency Bobi Wine okubanga agenda kubanga akyala wali ku NBS TV ennaku z'omwezi nga lumu waapuli ekifaananyi kino paka nakati nye gye buli eno kikyagenda mu maaso okubanga kitambula. Abaana bagamba naye lwaki bato temugituwa lwaki temutuwa bato y'abakulu bano already bo bakkiriza nti bali ready okulwana kati mutubuulire bato we watuufu wegenda okubeera mulekerawo tugamba mboba nambolo bannakivu baba ki mukakase ekifo mukakase n'omutegesi mukakase ne ebyo birina okugobererwa mu lulwana luno ffe tujja kujja tubeerewo. Abaana bwe bagamba ku social media obulanze kyeŋŋamba kiri kimu nti ejo kuna Farms Company Limited bano balunzi ba nkoko bakuguza enkoko okuva ku bukoko obw'olunaku olumu paka ku nkoko enkulu ddala balina Rainbow Roosters balina Saso balina Croiders n'ebika by'enkoko ebirala bingi nnyo nnyini ddala. Abasiddiyo omusunsuzi eddoboozi lyange bwe ntuula ku muzindaalo ngenda maaso okubanga mpandula Remeko Shapena nakugamba nti likinga video otagilayikinga nja kunyigira. Thank you so much.